Wenatuukidde mu live yaabwe nasanze Majje abuuza technology ya Yugi ekibuuzo nti lwaki ennyonyi zikozesa flight paths empanvu ate nga bwe zikuba ne curves ezitakola sense ku globe Earth. Ekibuuzo kino technology ya Yugi yakizzeemu n'ensonga eziri economical mbu simanya abasaabaze simanya ng'eri business erina okukola amagoba n'ebirala. Ensonga ze ku muntu akyali programmed tusobola okugamba nti ziri valid olw'okwewala okukaaya n'okutakoma naye kati nganze okumumala empaka awo nabadde ndeeteramu submarine cables ezitanywa mafuta tezitikka basaabaze wadde okugamba nti nno zikozesebwa direction y'empewo ne speed n'ebiboozi by'aba globe earthers ebirala ebitagatta. Obudde buno kansuubidde nti mwenna mukyajjukira bulungi nti nno internet gye mukozesa teva ku satellites nga bwe baasooka okubalimba wabula eyitamu optical fiber cables ezo ze tuyise submarine cables. Kati maapu eyo gye nkuteredde ku screen tekulaga ntambula za nnyonyi wadde nga enkuubo ezigirimu zifaananira ddala ng'ez'ennyonyi. Maapu eyo gy'olaba ku screen yo ekulaga ntambula za submarine cables internet mweyita. Otunula ku points zino okuva ku Australia okudda ku South Africa neno wansi mu South America n'okudda mu New Zealand ne tukomawo mu Australia. Bonna tewayitawo submarine cables kyokka nga okusinziira ku globe Earth points zino zirina okubeera nga zeeriraanye. Kyokka bwe tudda ku flat Earth ensonga nnyangu ya kutegeera nti mu reality points ezo zeeri wala nnyo nga singa babeera basazeewo kuyisaayo submarine cables baba bajja kwetaaga sente nnyingi nnyo kubanga obuwanvu bwa distance bwe buwanvu bwa cables ate era nga singa ziba zifunye damage yonna kiba kitwala obudde bungi ne expenses okuzituukako okuzitereeza oba zikola maintenance. Mu reality submarine cables zino ziri connected mu network combininga point to point topology ne mesh topology. Kati wamma abasangayo omwoyo mu computer lab mujjukire nti emu ku advantages za mesh topology yeyokubeera nti bagikozesa okusavinga wires ate nga ensonga esinga obukulu yeyokubeera nti singa emu ku cables zino egetinga damaged traffic can be routed through other paths. Kati mbuli ngeri okusinziira ku topologies ze bakozesa singa mu reality zino distances zaali nnyimpi nga globe theory bwe tufera obviously omuntu yenna ali economical aba taking advantage yazo naye coincidentally ennyonyi teziyitayo naye ate ne submarine cables ezitanywa mafuta ze bateekayo omulundi gumu ne kiggwa tezisaabaza bantu wabula data addukira ku speed ey'ekitangaala nazo tebaziyisaayo. Ekirala kye nalabye mu live eyo kyesikkiriziganya nakyo kyekyokugaana okureferensinga mu Bible ne Quran. Abantu abeegeziwaza balina engeri gye boogeramu nga balaga mbu ebitabo bino ebibiri olw'okuba tebiri scientific tebirina kwogerwako ne beerabira nti boogera ku all time best selling books in the whole world. Bible yokka etunze copies ezisoba mu billions 5 ate nga Quran eselinze copies ezisoba mu billions 3. Kati ekibuuzo kiri nti copies zino zonna zeegula zokka oba bwe bazigula baziwa nte nga nte ze zizisoma. Gwe wenna mpuliriza njagala okitegeere nti as far as science alina ebintu by'atasobola kunnyonnyola tetusobola kurelayinga ku science yekka. Science tasobola kunnyonnyola deja vu. Deja vu ye moment w'olabira ebintu ebihappeninga mu real time naye nga byonna olinga eyali abirabyeko before. Science tasobola kunnyonnyola nsonga lwaki tuloota abalala ne bafuna visions z'ebintu ebimala ne bibeerawo mu future. Bw'obuuza science ensonga lwaki twayuuya bajja kugamba nti eyo reflex action tebamanyi kigireeta yeekola yokka. Naye ekisinga okusesa okwayuuya kubeera passed on from one person to another nga bulinga bulwadde. Ne bw'olaba bulabi video nga mulimu omuntu ayayuuya naawe osobola okwayuuya nga teweeyagalidde. N'essaawa eno yennyini nkimanyi nti waliwo abatandise okwayuuya olw'okuba nti nkyogeddeko naye tebasobola kuwa nsonga lwaki bayooninze. So ebintu bingi science byatasobola kunnyonnyola ekintu ekikulaga nti life is not scientific throughout. N'olwekyo okusinziira nti tuli mu information era kimanye nti information yonna kasita oginnyonnyola obulungi ate ng'eri relevant eba ekolera ddala difference mu society. N'olwekyo tewabaawo okukomako okureferensinga mu Bible oba Quran. Naye ate ensonga enkulu lwaki Bible ne Quran muteekwa okubireferensingamu yiino. Omuntu wenna asomesa abantu oteekwa okukakasa nti abantu abangi mu audience yo bajja kutegeera by'oyogerako. Kati buli lw'osomesa ng'olina bias ku certain information sources ezimu ate nga bo abantu b'osomesa bazisoma. Kitegeeza olina abantu bangi boggalidde wabweru abatalitegeera content w'olubeerera olw'okuba nti weefudde ali scientific ennyo. Gomanya omuwendo gw'abantu abatasomanga era science wo gw'okola mu videos zo balaba mulabe tebabitegeera naye ate nga yo Bible bagiyimba nga luyimba. Bino ebitabo byokka bibiri impact gye bikoze mu nsi tewali kitabo kya science kisobola kubituuka. N'olwekyo bwe wabanga waliwo point enkulu gy'osobola okureferensinga from any of these two books oteekwa okugiyisaawo teri ebyo byasimanyanga tebiri scientific. Olaba ne ba President Museveni baba bawa speech bareferensinga Bible wadde yawandiika ekitabo kye kya Mustard Seed kubanga Bible abantu bagitegeera. Gwe gwagirinako bias ng'omuntu naye abantu abasigadde general audience babitegeera.
oba okitegeera n'olwekyo mu buufu obwo nawulidde tekinologi ya Yugi agamba mbu alina scriptures za Bible eziraga nti ensi eri ku mupiira oguspinninga nga bwe gutambula. Yampadde surprise kubanga ezo scriptures mbadde sizisomangako nkuze kutuuka wano, era nsaba tukolere content ku subject eyo naffe tumuwe scriptures ezikakasa nti nno tubeera ku flat earth eri covered with the firmament. Olwo tugeraageranye tulabe contradiction gye yabadde ayogerako oba ddala confusion si gye yayise contradiction. Ekisembayo tekinologi yatugambye mbu alina equations za gravity mbu naye tasobola zisomesa kubanga tetujja kuzitegeera. Sebo leeta equations zo otunnyonnyole bulungi ne bwe zikola tujja kubitegeera totuwaayiriza. Ffe abamanyi what equations stands for ne bwemba equation gy'oleese njiraba mulundi gusooka. The way you break it down can tell me nti byonnyonnyola either bifu oba ggwe abinnyonnyola gwe atabitegeera mu butuufu bwabyo. Naye nze nganze omuntu okusinziira nti force gy'oyagala okutuweerako equation teri observable, teri measurable, tesobola kubeera repeatedly experimented, sikiwa nti nno equation gy'ogenda okuleeta esobola okubeera nga nayo ntuufu. Ekyo sikisuubira. Naye gireete tugirabe. YouTube channel eyitibwa Wake Up Zukuka. Like, share and subscribe.